Genda kale kamabega yadde okanganyo kanga. Nali njoza motoka. Wali oza motoka? Yes. Abakazi boze motoka. Uganda wali oza motoka. Wengamba nti okoppa Angela Sama. Mba nkoze nsobi. No. Bwenkuyita village girl. Mba nkoze nsobi. Yes guys, bujjo mumbuuza abaana abakyasinza okubeera ne talent mu Dubai. Kati mbaleetedde omuwala agenda kubeeyanjulira oba mwanjule. Nkwanjule oba oneeyanjula? Kabula nnyanjula. Nali queen. Omuwala ono bamuyita Lestro Trend. Muwala yakyasinza okubeera ne content, African content ku TikTok. Okitegeera ali recording professional videos. Alabika bulungi nnyo era njagala mu following baana mmwe mulabe omwana akyasinza okukola content ali African wano mu Dubai. Tusanze okulaba Trend. Neyanziza. Kansoke nkubuuzi. I remember before wali oyina erinnya eddala ly'okozesa. What happened ate n'ofuuka Trend whatever? What exactly happened? Thank you so much. Actually, njagala nnyo Karicho. Okay. Nekirala Karicho takoma kwagala. But Karicho ayina kyatuyigiriza. Okay. Karicho mulungi. Karicho branding and no branding. Karicho making someone like ngoli unique. Someone ngoli creativity. Kyekyakuleetera okukyusa erinnya kubanga ogambye nkubuuziza lwaki wakyusa erinnya. Erinnya lino ndaba ngeri y'ekizungu ate your content is actually concentrating in African style. What motivated you no, let me change the name from this. What bali bakuyita ani ku Africa before? Queen of Smile. Yeah, Queen of Smile. That is what I used to know. But just from nowhere ngenda okulaba nga egwani Lestro Trend. What exactly njagala okumanya lwaki wakyusa erinnya? Neyanziza ekyandetero kyusa erinnya actually. Si mu kukoma mu kuba nti njagala trendinga but erinnya kye litegeeza kyekyandetera. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza ki ky'oba otunnyonnyola? Erinnya kye litegeeza era abali emusobola ogenda ne munnoonyerezaako. Ddamu olyogere Lestro Trend kitegeeza ki exactly? Omukyala agumidde ate omuntu akola company like ng'asobola okuba nga ye ayimirira nga ye. Bwe kitegeeza? Ate ako kansanyudde nnyo. Lestro Trend tukwaniriza ku Rovin Media. Wano tumanyiddwa ng'abantu abakyasinza okutambuza abantu. Tutambuza abantu wano mu UAE. Oyagala kulambula Abu Dhabi, oyagala genda ku Atlantis, oyagala kugenda wonna ebitundu byonna ebiri mu Dubai, Desert Safari, City Tours zonna tuzikola wano nga aba Rovin Events wano ku Rovin Media tuba tu broadcasting ebintu byonna bye wandyagadde okulaba. Okitegeera guys, tugenda kweyongerayo n'omugenyi waffe leero twagala atubuulire ekirala kiki ekyamu motivatinga okubeera nga mu Dubai akola cultural content kubanga tumanyi mu Dubai sometimes ebintu si byangu ebifo byokoleramu content yoyo attires zoyambala, it's not something easy. N'ebintu ebiri culture byentera okulaba ng'oteekamu fruits obeera n'endagala obijjawo wano okimanaging otya? Thank you so much. That's why I love Karicho. Actually, it's so good that Karicho are expensive. Yes. Okola ebintu byonga biri mu form ya Karicho. It means you're unique, you uncomparable. Tosobola ku like sibe bano bankwata akasimu ngende nkyankole content. It's not like that. Ate kino ekintu, let me tell you, Rovin. Kino ekintu ky'olina omanya out of love. Ekintu kyonna bw'okikola n'okwagala. For really you come out with a good work or with a good thing or you end up winning. Ng'okola Karicho. Twagala otubulire okimanaging otya mu price. Sente ozijja oli mu bede olina ba sponsor kiki? Soko otubulire okikola otya? Neyanziza. Okufuna by'oyambala, design ezo, abakurecordinga, the way you prepare yourself for recording, for video shooting, okikola otya? Kyesooka okwebaza actually nina creativity mu bwongo era bye mulaba ebyo byonna
nzabikola out maybe apart from temulaba nti ntambula ebyo byokka naye bye mulaba ebisinga nzabikola nze producer nze promoter nze cameraman wekwata ne we editing era ne wekwata so neemala ndi mukyala ayagala karicho nga neemala okay tweyanzege kakati njagala ombuulire waliwo recently nalabako ku video nga oli ku mukolo something like that olina abantu boyogera nabo twagala oli artist oli content creator kyokka oli muyimbi kiki kyennyini sooka otubuulire oba otegeka n'emikolo exactly thank you so much nze kyolina omanya ndi flexible okay buli kyonna oba mikolo oba kwanjula oba biki oba kugatta oba kudesigninga oba kudecoratinga oba kiki oba party like a birthday party byonna osobola kati awali okola specifically bali bakwise kola ki actually awo nali ngenze kola surprise olina bo surprisinga bali bakuguzeewo wagenda kyetwala bwe wategeka surprise ako kawe waliwo yakupangisa okole surprise ku mukolo neyanziza nnyo nyeyanzeke nga bwe kugambye nti nze ekikola n'okwagala sometimes simala gagamba nti oba gundi alina okungula nsobola okugamba kangendeke wa Robin Events omusurprisinge n'akantu awo abadde Robin bagenda tusurprisinga soon just video zirinde mukitegedde kyekyo munaye nekirala kyesobola okugamba actually okwekiririzamu kikulu n'okumanya kyoyagala kikulu n'okunywerera ku kyoyagala kikulu ng'oyogedde ku nsonga eyo nze gwe muwala gwe nkyasinza okukakasa mu ba content creator abalemerako naye njagala ombuulire ki kyakuganya okutrendinga kubanga tulaba TikTok account waka mulungi buli kimu giri super perfect but lwaki to trendinga ng'ate okola ekintu ekiri unique neyanziza munayo omukulu Robin actually kino kankyogere nga n'abakamera bandaba n'abafollowers bange bandaba abalungi era actually kasooke mbebazi mwebale kunfollowinga abanfollowinga mwebale kwagala waka wange mwebale kunjagala byonna ne comments nekyosobola okugamba Robin n'abantu abali ku mabbali abampulira abantu ennaku zino abantu bali mu modern abantu bava ku nnono ate ng'ennono kyekikulu kyoyagala okuza abantu ennono eyine gye buildinga munobe lwaki tokyusa naawe n'obivaako biye bitatambula nedasobola kukivaako actually nze njagala okwebaza kubanga ekintu kyokola tekimala galabika mu bannayuganda abannayuganda twagala nnyo ebintu kwata akasimu ndikodinga ntambule nga mbigula bye baagala naye gwe olina ekintu gy'okikola in a professional way waakawo wookebera peegi ye bannange sooka omusaakingeko olabe omuwala ono yogera erinnya lye Lestro Trend n'erinnya lizimulaire okwogera Lestro Trend kubanze nali mubalidde eri mu Queen of What naye yakyusa kakati nga tuvuddeko awo njagala otubuulire content ono omukola otya olina bopangisa abakulikodinga video editing omukola otya waliwo abakuyambako kubanga otugambye mbugwe abyekolera naye nze ndaba okusinzira ku bwenda ba content gw'olina someone is helping you waliwo akuyambako ku bintu bino trust me obifuna oti obitumya kuva Uganda bino ebiri kali kyebyo kibiri kitya kali ndabako oyambadde leero obitumya kuva Uganda neyanzike ebintu materials zenina zenkozesa yesinzigula naye ebintu okudesigninga nze ye designer nze creator nze producer nze promoter byonna kiki kyosuubira ekikyakulemesezza okufuna breakthrough ekyo lwakuba nti ennaku zino nze sigenda kukoma togenda kukoma ogenda sigala ng'okola waaka sigala kuwaaka abakitegeera nze ekimanyi gye bali bakitegeera ate time is coming actually tulina sigamba nti kinaye patient pace n'okwagala ekintu lemera ku kintu otuuka n'owangula kati ze kambabuulira actually nze ekintu nkirowoolezaawo after okukirowoolezaawo nenkikola nenvaayo newaka waliwo ka video ke wakola emabega kaawo nga kalimu ebituli it was something unique naye kannemu okutegeera era tekaafuna nnyo bane lwaki temulabula video za mwana ono kansanyusa nga wali creative nnyo mu ka video ako kansanyusa nnyo naye nga tuvudde kweyo ensonga bwengera enkya nenkuyita African Queen in Dubai mba nkoze ensobi oba mba jogedde kituufu
oba oli ku nsonga exactly kyekyo kyoyaga singa okwagala mpulira emirembe we bakuyita African Queen owulira emirembe mpulira emirembe n'essanyu ibanage kati sooka otudizeemu tujja kudda ku nsonga zino ez'e Dubai. Content yono wamutandika immediately nga wakajja Dubai oba kyatandikira Uganda kyatandikira exactly? Nze kyensobola okugamba nze kuva nga ndi muto nga like bazadde bange bagamba omwana mulalu nze kuva nga ndi muto nga wotokola ebintu byo. Yes, I do design. Nze njagala nnyo beera unique. Sagala beera like nfaanana abalala. Njagala nnyo ekintu nga kyange nga nkikola okuva mu mutwe gwange nkiyiiya nekidesigninga nekivaayo nekiteekako nembeera unique. So wakitandikira kuvaka nojja nakyo wano. Alright. Bwe nkuyita village girl mba nkoze ensobi. Nedda tekyesinga n'okwagala. Omwana ono alina engeri gy'akolamu content we ng'alabika ng'omukyalo ow'ekyalo akola ebintu ebyekyalo kusekula binyeebwa kuyuza ndagala kuyubuluza ndagala kukola ebintu ebyo kyekijja ekifaananyi ky'okubeera ng'oli village girl. Yes. tweyanzege bannange nga we nabagambye eno bagiyise Rovin Media etegeka events ezenjawulo. Tulinawo ne event ejja bagiyise Desert Safari. Desert Safari negenda kubeera kudira mu 10 kyokka egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 guno gwe nnyini omwezi ebula only 2 weeks okuva leero wenjogedde ebula 2 weeks ng'ennaku z'omwezi 27 September tugenda kubeera ne Desert Safari yadira mu 10 kyokka ate wayitewo wiiki emu tutegeke desert endala ey'oku Sunday gwoba olina day off ku lw'omukaaga gwe weetegekere nga 27 alina day off ku Sunday gwe weetegekere olwa Sunday okitegeera kudira mu 10 kyokka ku Sunday zigenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda kuba ekintu tukifa bakula dira mu 10 kyokka tusimbula ku Union Metro Station exit 2. Yes, bw'oba oyagala okufuna tiketi osobola kuncontacting nze Mr. Rovin oba okugenda ku Union kwa walaba mobile money bayina tiketi zaffe gwe ayagala okwateninga Desert Safari. Kakati okweyongerayo osangibwa mu Dubai muno content wo singa mukolera oli mu state ky'okuva wano mu UAE. Ndi mu Abu Dhabi. Oli mu Abu Dhabi gy'ovudde nojja owa Mr. Rovin. Of course. Ekintu ekiteekamu obudde njagala naye Dubai eyo mukola mutya content kuba tulaba ebifo ebyayo tebiri nnyo friendly nnyo na African style entambula yayo si nyangu okisanga otya eyo Dubai olina abantu kugamba okikola otya? Exactly kyesobola okugamba si byangu naye nga wenkugambye nti ekintu oba okyagala olemezaamu nekimala nekigonda oye olemezaako olemerako. Aha, kakati osindikira bubaka ki omuna Uganda oyinza mu inspiring otya kwekyo kyokola omuna Uganda oba waba si muna Uganda omu African yenna oyinza mu inspiring oyinza mugamba bugambo kyo buyinza mu inspiring naye oba oli abakujoining mu content gwokola. Neyanziza Rovin Media actually kyensobola bagamba tudde ku nnono mbuuza lwaki ennono zitukuuma ennaku zino abaana tukira edda nga bajjajjaffe nga batugamba ate otambula kiro biki ebyo byali nga batugezaako tuwa nti tubeere kitegeeza okola ekintu kino okusomesa abantu nsomesa lwakuba sometimes tebategeera abantu bava nnyo ku culture naye nga culture asomesa aleetera omwana okubeera n'empisa tevaa sijja kukoma kola ki sijja va ku culture. Abaana bakula nga balina empisa abaana bakula nga bali hard working abaana bakula nga yes a reasoning n'ogamba nti kituufu. Bwe ŋŋamba nti okoppa Angela Sama mba nkoze ensobi si nnyo naye byefananizaako nedda naye byefananizaako ko naye nga si yaviirako nti ntandike content kuba ogaye wakijja mu buto. Yes, kubanga ndi muto. Kale tweyongereyo kakati finally njagala tumalirize embozi yaffe eno ne mwana muwala ono atukyaliddeko okuva Abu Dhabi. Mweyongere omuwagira yakoze kyamaanyi nnyo akyaliddeko mu studio za Rovin Media okitegeera gwe wenna ali eyo twagala subscribing ku channel yaffe Rovin Media ku YouTube, Rovin Media ku TikTok ne ku social media zizonna endala
Instagram gye tuli, Facebook gye tuli, buli wamu we tuli. Subscribinga tu following ojja kulaba content ngono. Ate twagala n'Abafirika bonna. Gwe buli kintu kyonna kye wali okoze mu Dubai wano nga kituwongerako. Jangu wano ku Rovini mu studio za Rovini Media okyogereko. Okitegera ekintu kyonna nga kimarketinga Africa, kinengeri gye kipromotinga mu Abafirika, abana Uganda. Noyo ne wabanga simu na Uganda specifically asobola okujja ne tumujjako interview wano ku Rovini Media. Nina kinyagalo yisaawo. Kyensobola ogamba abantu abali eyo ba followers bange n'abalala nti tulemezeemu mu Karicho mbuuza lwaki. Karicho ono atulaga nti tuli bumu. Lwansonga edda twalinga bumu ng'ebintu ebisiga tukolerabwa mu bumu. Ne kati we twava ku nnono ebitaalingawo. Ennaku zino abantu tutambula kiro misana. Ebitaalinga edda batu abantu tutambula kiro bajja kutemako omutwe ebitunga ebyo. N'ekirala tolya ng'oyogera biki ebyo byalinga biri part of okubeera n'empisa. Ekitali kati abazadde mbadde nsaba abaana tubateekemu kino ekitu gwe tokoma gw'omugamba kubanga nze sigenda kubalimba mami yaŋŋamba bwasenga yakubuuliranga kakati akalala kasembayo njagala obeeko omuntu omu gw'ojjukira eyakuyambako okubeera ng'otambula okuva e Uganda n'ojja e Dubai era tunnyonnyolemu struggles zo ng'okyali e Uganda okutraveling okujja watandika otya kubanga kano ka session njagala kabeere nga buli muntu yenna bw'eba mukyaziza wano atubuulire engeri gye ya strugglinga mukko okujja okutraveling okujja e Uganda n'oyo appreciating y'omuntu omu eyamuyambako okubeera nga ajja mu Dubai niyanzege okusookera ddala ngenda kwebaza ngenda kumenya emitwe gigenda beeranga ena okusookera ddala ngenda kwebaza nze nina okwebaza nze mbuuza lwaki singa sinze sandikoze nakyagala n'ekirala ekyokubiri ongambye yakuyambako omulala atali gwe ongambye ne struggle ezaali e Uganda ng'oli mu process tetwagala tunyonyole process yakujja so sinti nali ni mawundi nali nkola bweti nali ntunda mu dduuka twagala struggle awo ng'oli mu kubibalaawo ebi travelinga. Was it your first time to travel? Yes. Okujja mu Dubai? Yes. Okay, tubuulire struggles of niyanzige nze sigenda kaleka mabega yadde okaŋŋaanya nali njoza motoka. Yes. Abakazi boze motoka. E Uganda walioza motoka. This is my first time okulaba ku mukazi ayoze motoka kubanga emotoka abawala ebiseera ebisinga bazooza nga waliwo fundraising gye bakola oba waliwo omwana omulwadde ne baleeta abakazi abambadde bwe bati ne bakola bati ne booza emmotoka okuattractinga abagagga okujja okubanga babaako kye bacontributinga kweyo struggle gye baba balimu naye gwe wali okola mulimu ng'oyoza mmotoka. Kyekyo kyenkusoosa okugamba wali nti okwekkiririzaamu kikulu nambeegi ate w'obanga wekkiririzaamu ekyo ky'oyagala okukola kiremereko. Kati ova otya mu mmotoka ate no awo wennyini mu mmotoka bwe wafunira paasipooti n'ogamba nti kaŋŋende ani yakusomeramu? Nali njoze emmotoka nga bwomanyi si byangu nno si byangu kisobola okugamba nali njoze emmotoka nali olunaku olwo sijja kulwerabira nali mu mmotoka naye nga nina onoonya ekikumi nina onoonya transport nina onoonya ekyokulya nina okunoonya ne owokusula oba okitegeera bwe nali mu mukolo nali mulwadde naye Kampala? Yes. Okay. Nigeria too. Yeah. Okay. Abanda abakumanyi babitegedde. Okay, genda maaso. Kati olunaku nali mulwadde naye nga nina onnoonya ekyokulya banaye nga bw'omanyi abaana bawala tufuna nnyo okusomoozebwa kungi. Natula mu mmotoka kola olunaku twakola n'olunaku nakola ku myezi 12 ze Uganda. Genda mu maaso. Natula mu mmotoka ne mpulira nga amaanyi gampedde kubanga sirina transport anzizaayo.
nayogera ekigambo banayogera ebigambo nagamba Mukama Katonda njagala ene motoka gyenjoza okuddamu okugamba nti njoza motoka nga bawoza yange mbadde mmanyi nga ndi Dubai nsijja katofala genda maaso katola mala nawulira nga olikoye banaye abakazi sometimes it affecting maaso yo kuzaala ebintu ebyo nawulira nga embeera nkikoye kowa kumbeera mu bulamu bw'ensi buno kowako kumbeera bw'okowa embeera targetinga kiki walwawo ekiddakaawo awo naye ndina sisita wange mwebaza nnyo yebale nnyo oyo goba omenyera ddala erinnya oyo kwagala Teddy banaye mwebaza era simanyi kirabo kyendi muwanze simanyi wabala mwebali actually muweereza Katonda yabakola ki yabamukolera ye yakutandikira okutagetinga nti kati ngenda ku naye still naawe ng'omuntu now you have to put something on table kati ffe twagala concentratinga kwoyo yakuyambako gwe tewe concentratingako sebo nyabo tweyanziza okutuletera omwana ono mu Dubai oba mu Abu Dhabi okubeera nga esaawa zino ndowooza obulamu bwakyukamu okusinziira ku bwe yali ng'ayoza emmotoka e Uganda kaakati ozze wano otandise okukikuba wava e Uganda ng'olina omulimu wajja ku visit n'ogunoonya n'ogufuna naye si byangu tweyanza bane twagala okubasiibula tubadde ku Rovin Media olunaku olwolwaleero tukyazizza omuwala gwe bayise Lestro Trend eyali ani Queen of Smile n'akyuka kati Lestro Trend tweyanza nnyo tweyanzege katubasiibule bye bye neyanziza thank you bye bye